Ekirwadde ki Antharax kyazinda disitulikiti Kyotera ne kiviirako abantu abawerera ddala okulwala n'abandi okufa. Ekyaviirako disitulikiti eno okuteekawo kalantiini ku kutambuza ebisolo ko n'okulya ennyama. Ne disitulikiti ssembabule nayo yalumbiddwa ekirwadde kya Kalusu nakyo eky'obulabe. Nakino nakyo kyawaliriza abakulembeze mu disitulikiti eno okuteeka kalantiini ku bitundu ebimu. Embeera yeemu erine mu disitulikiti y'e Mubende. Kati bannayuganda batandise okufuna okutya nti kino kyandiviirako ebbula ly'ennyama mu kiseera kino ng'ennaku enkulu zisembera. Twogeddeko n'omugezi wa lufula ya Kampala City Abattoir okumanya engeri kino gye kigenda okubakosa. Atubulidde nti akazito ka kalantiini eno bo tebannabakawulira kubanga balina ebitundu bingi gye basuubula ente. Ekifo ekimu we baba kisibye okugeza nga kye bakola e Kyotera, awo nga tukyusa obwanga nga tugenda mu districts endala. Esayidi ey'Eteeso yo ekyali open, eyo kate corridor ogendera ddala paka e Karamoja ensolo gye ziri, ate ne mu districts endala ng'ez'omu west kubanga ffe ensolo tuzijja mu kate corridors zonna omuli Mubende, districts zonna z'omanyi ezirimu obulunzi ffe tujjayo ebisolo. Wabula waliwo bamu ku bannaabwe abakoseddwa olw'embeera eno kubanga baliko abantu ab'enkalakkalira be bakolagana nabo mu mulimu guno mu bitundu ebyo. Kubanga abalaalo bali be batuwa omulimu, bo bennyini okusookera la kiba affectinga, ate naffe tubeerawo n'abo nti nze gundi yandeetera waba tamuleetedde taba na mulimu. Ono era asaasidde abalunzi abali mu kattu essaawa eno. Tuli mu festive season wenkakasiza ddala obulungi nti buli omu eyali yatereka ekisolo kye keekano akaseera k'abasuubira okubanga yenyagira kasimbi. So tunakuwalira wamu ne bannaffe ab'ekyotera abatakyalira ddala kanyama, ate nga tuwulira nti ne ssembabule nagwo gwajja baggidde dda. Wabula nga bulijjo ono ategeezezza ng'ebbeeyi bw'esuubira okukyuka mu maaso awo ng'ennaku enkulu zituuse. Nga bulijjo ennyama yaffe ebadde egenda mu gumu 100, awo ntegeezo yaba agisuubula, naye ku luno tulabika ntuyinza okugenda paka ku gumu 3 ekitali kya bulijjo ku nnyama y'ente, ate ne tugenda gumu kitundu ku nnyama y'embuzi. Oyo anaabajjize okusuubula wano ng'agenda kutwala ku bbuca. Newankubadde guli gutyo ono alaze obweraliikirivu nti omulimu gwabwe gwandikosebwa singa endwadde zino zimala ne zituuka mu bitundu ebirala, n'asaba gavumenti n'abakulembeze abalala okukola ekisoboka okuzitangira. Tusaba Katonda ow'ekitiibwa atutaase obulwadde buno obwa foot and mouth wamu ne Antharax okubeera nti bubuna kato corridors zonna, kubanga ffe ng'abantu without meat amazima tetuba na mulimu. Bwe tuba tetulina bisolo bino tetuba na mulimu, ate era tusaba Katonda ne gavumenti ekole omulimu gwayo, kubanga guno omulimu gwa gavumenti okulabika ng'enoonya vaccines ze tuyinza okukozesa ente zaffe zireke kufuna bulwadde. Mu kiseera kino okutambuza n'okulya ennyama mu disitulikiti okuli Kyotera ne ssembabule kuli ku muggalo olw'endwadde ya Antharax ne Kalusu, kati nga bagasseeko n'ebitundu ebimu ebya disitulikiti y'e Mubende. Jennifer Kabaale agaffe eyo ku Spark TV.